Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ku BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutu semakutu amulungi kwoli kwogenda maaso n'okubeera ate nga tulabira njagala okubeera nga mbabuuzaako akwoteko balamuzaako n'obakulisayo mu campaign z'olunaku olwaleero most especially baganda bange ababadde mu bitundu by'e Nakaseke mukulikeyo nnyo nnyini ddala namwe bye tubadde nabo ku live okuva we twatandikidde paka we tukomye bannaye mu kimukola kya mwendo mungi nnyo nnyini ddala your endless support twagala okubeera nga tugyebaza most especially mu mbeera Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. era zonna mwebale nnyo nnyini ddala era temukoma nga okwo njagala okubeera nga ate mbategeeza nti olunaku olwaleero tutuukidde wano Mathias Mpuuga Nsamba Wuuno yavuddeyo dda n'alumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ategeeza nti okujjako obumatuutu n'obusirusiru teriiyo kye bayita protest vote era n'agamba nti Kyagulanyi ebyo byonna byalimu bya kifere nakusuba na Uganda kiwaani nga bwe yabiyimba mu nnyimba ze. Simanyi lwaki musajja mukulu Mathias Mpuuga Nsamba teyeewummuzaako nze nno naawe ffenna tukyebuuza nga kye kibuuzo era avuddeyo n'ategeeza nti abantu abamu abatalina busobozi bujja muleetera matooke kumuleetera nkoko na mbuzi abo bo tebaagabane mu Uganda yaoyo omuntu gwayogerako netuwebuuza bulijjo n'ebirabo ebiweebwa Bobi Wine nga bino biruma omusajja omukulu ameze n'envi nga ayina enviiri buli eweetaagisa ne tugamba oh my goodness byonna ate mbikuleetedde ogende maaso n'okubeera nga obimanya yenze ni abatuusaako ensonga zisemasonga nkusaana obwombeefu bw'ekika ekyagulu vidiyo sooka ogimpere like bw'ogiba like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinomu ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba gwe omulungi agenda maaso n'okubeera nga ondaba otwegatteko mu butongole ng'osubscribinga koonaawo mukagambo subscribe then bwomala okona mukagambo subscribe okone mukade okanzigire personalize okateeke mu all osobole ofuna notification ku mboozi zonna enyovu ze tugenda maaso n'okubanga tukuteerayo ku mukutu guno ogwa BTN Media Beyond the newsroom awo nno wennyini njagala nzikirize nkujjukize nti tulina omukutu omujja ogwadde ni exclusive wansi mu comment section wengenze maaso n'okubeera nga ate munywanyi nkuteera video zonna ogende maaso n'okubanga ate oziraba butereevu nnyo nnyini ddala wansi mu comment section nkuteereddewo link egenda okutwala ku mukutu ogwo olabate biki bye tukuteerayo ku luyolo wabula tutandikire wano ku video ya Mpuuga wuliriza ebigambo bino. Muddeyo n'emboozi empya mu nnaku zino gye bayita protest vote sikiwuliraako ebbanga limaze mu byobufuzi mu protest gye tubeera gyefe abasamba ku mupiira oprotestinga nga bw'okola ki naye abo bakikola nga syndicate nga baagala oli gwe ba protestinga asambe afune obulero babenga omupiira gwakoze eki gwawedde era neebuuziza ne mu byobufuzi tufunyeyo ba syndicate abagamba nti bagende mu kintu nga tebeetegese naye nga bakigenze mukwagala kyo njala bategeeza twali mulimu ogukolebwa gusobola kujja mwami Museveni mu buyinza ku ssaawa eno kubanga abandi badde bagukola basalawo kwambala kooti bamuwerekere alayire ekigenda maaso kukola bwamperekeze waliwo n'emperekeze ewaffe mu byaffe gye twakulira walabanga emperekeze nga ye yazise engatto nga n'engatto zigikola ki olwo n'atambula nga abeteggera ng'alinamu akayinja olugenda mu maaso ku ssaawa eno lwakwekera mwami Museveni mu bugenderevu naye musajja bukulu bwaffe abamu abamanyi ebigenda mu maaso twewunya oba nammwe abali omuntu tutegeera ekigenda mu maaso. Bannayuganda ebiseera ebimu abantu abamu mbagamba muleme kuba wa budde naye munzikiriza olunaku olwaleero Mpuuga ngende maaso n'okubeera nga mugatta ndowooza ku full figure gwe nagamba nti sikyaddamu kukola mboozi ze naye njagala tumukwate mpola tumalirize video eno eyinza okuba empanvu wanvuko naye mbasaba mugiwe obudde tusobole okubanga ebintu bino tubinnyonnyokera nga tubitegeera bulungi.
Mathias Mpuuga Nsamba agerageranyiza ku mupiira ekigambo kya protest vote nti bonga abali basamba ku mupiira Mpuuga yasamba mupiira gwawa unless omupiira gw'otugamba oguli mu syndicate gwe wasamba gwe gw'omu kisenge kuba tujjukira bulungi ndowooza emyaka 13 mwende emabega NTV yakola bulungi eggulire nga Mpuuga bamukubidde essasi mu loogi ne mukomusajja era mbadde ngenda kukuterako video wano nene ngamba sijja jjuku ejja kumalako obudde yamunyagwa ng'amugamba nti ffe twali mu by'obufuzi gwe Mpuuga walinga kubaka abasajja mu loogi nga tonnavuma muntu nakumuyeekera. First look back and look into your history. You know, some people they have a saying that your history determines your future. Your history and present, it's almost 60% determining your future or your destination. But there is what we call transformation. Do you really have that kind of a space to transform into a better person, into a desirable person? Do you really still have that chance? You know, this world always gives 2 chances, and only the lucky ones who always get a 3rd chance. But whenever you misuse those chances, there is at a certain point whereby we will cry for them. Ngatocha sura ndaba mukisa na gumu gujja. Kakati musajja mukulu ono ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga agambye nti bano kye bakola kwe kulekerako ku General Museveni era bo bagamba nti bakozesa Mbu Protest vote onalaba kasizanyirize ebintu ebyekifere ebitudde awo. Oh wow, I think you need to sit down otuule n'omuntu ayogera ekigambo protest vote yakunnyonnyola ekikyategeeza. And bino byonna lwaki obyogera olunaku olwaleero Kyagulanyi introducing a protest vote I think since last year. Omwaka guno gwonna we gutandikidde engombe baddemu ya protest vote. Kyogamba wakakiraba okuvaayo okukyogerako. Bw'ogamba ku bantu ab'ebyobufuzi abatateeseteese bulungi mateeka gagenda bakwasa ntebe kati gwe ng'atuula nabo otugamba nti gwe omuteeketeeke mukwano gwange lwaki omuteeketeeke yakwata mu nsawo y'Abannayuganda n'alyamu 5 nakulaba recently wano ng'alangirira nti yagenda kujja MP Nyendo Mukungwe n'abategeeza bulungi bonga DF tebanneetegeka kujja ku kifo kya bwa president era ebigambo byali bingi Mpuuga byayogera. Ono nno Mpuuga alemererwa n'okunnyonnyola abantu ye ng'ekibiina kye n'ekigendererwa ate n'adda ku National Unity Platform. Recently yamye mukwano gwe munywanyi we amanyikiddwako obulungi nga Council Medadi Segona bamumye ticket ekigambo ne kiba kingi nnyo ne boogera ebigambo bingi. But I think this is the right time okulaba omuteeketeeke n'omuntu eyeeteekateeka. Gwe omuteeketeeke gwe baateekateeka n'oli eyayeeteekateeka oba omuntu yateekateekebwa ghetto because tumulabyeko nga tatoleratinga nonsense. He has no room for that. Kakati gwe yali 5 no bw'ogamba nti gundi munywi wanjaga yanywa enjaga yes era nga bwe mubimugamba kituufu yaginywa nate bwe tudde emagana tuga ani gwe bakwatira mu loogi ne mukomusajja nti gundi ne bamukuba amasasi ddala oba okyali wa kitiibwa gwe bakwatira mu ziroogi kamukwongere ow'ekitiibwa kyammwe mumuwulirize kuba ye nkyamulina mu bungi maaso twewunya banammwe abali omuntu tutegeera ekigenda mu maaso olw'okuba ffe abamu ku ffe buli kimu tukirabye nga kikolebwa nga kiteekebwateekebwa ne tulabula ntuwa amagezi naye nga abantu tebawulira tuwa amagezi tutuuse mu kaseera ng'abaandi badde bakulemberamu okusigugula Museveni basazeewo okugola kooti kumwerekera ako ke kabenje akaliwo y'ensonga lwaki basobola n'okuwakanya reforms nti tebazeetaaga ate ne bayimira mu paale ne bagamba nti ate register bagikoze bubi tetuliko okitegeera kyetulina reforms okitegeera na buli kati iseeko ya register twali agimanyi bwenaafaanana biometric oba manyo tugamba tugenda mu kalulu tutambula mu kizikiza tuyingira ekibira abantu badde bakulembera otalo olw'okujja Museveni bagamba nti akiri mulaala tumwewulira mumwewulira kusaalira buli muntu ali mu kinnya balinganga biyenje
abamwewulira buli muntu yeekukumi tetubagamba tutwala abantu mu kalulu ate waliwo commitment nti ebintu ebyakolebwa ku mulundi guti bijja kuddamu kukola ki byatandise tubanaba na nominations neweebuuza abantu baatulawo okusalawo okwerekera mwami Museveni ku mbaga ye tumwerekera bannaffe andi badde bamugyako obuyinza bali mukuloga bimuli ku ttale bagende nga bayiwa omulimu ko banaakola ki kati fe abawangadde mu byobufuzi osobola okutegeera nti bano mperekeze nti bavuganya era kyova olaba nga buli muntu yenna yeesimbyewo neweebuuza ani agenda okumanaginga contest y'okutwala obuyinza oli muntu yeesimbyewo nayeera mu lujja naye yeesimbyewo ate olwo obuyinza munaabwetooloola dde mu bukwate buli muntu yeesimbyewo nga yayagala otwala obuyinza kiki ekimuleese okwesimba ovuganya ku kifo ky'obwa MP kyamazeemu emyaka 20 mirambirira naye ng'ogamba otwala dictator nga nawe you have you've been an MP for over 20 years but you are also saying that do you know what atutwala dictator you're also becoming a dictator yourself nalabye Segona nga bamubuuza nti ddi lwateeseteese okunnyuka ebyobufuzi n'agamba mukama waanaaba amujjululidde oba mukama waanaamuwumuliza ne ŋŋamba kati kiki kyovunaana General Museveni okulwako bwe mugamba nti nope bw'ogamba nti nope abandi badde batwala Museveni muhatugamba mwe mwateekateeka Kyagulanyi lwaki temweteekateeka nammwe ne mutwala obuyinza buno lwaki amaanyi effort ey'amaanyi musinga ogisa ku Bobi Wine ne mulemererwa okugyeteekako nga mmwe abateeketeeka ababiri oba abasatu mwabayita ba elites ne mugenda mu maaso n'okubeera nga mutwala obuyinza omanya muntu waliwo waabeerera mu kati nti tugenze mu maaso n'okuba nga tuli mu campaign trail eno tutte kati olunaku leero si lwa mwenda nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tutambula mu campaign Mpuuga abadde talina waawulikika Segona yajja n'agiramu awo nga kadi bagimugjeeko talina being that nti n'amawulire gaamuboola alina okulaba ng'oyogera ku Kyagulanyi kati essaawa eno ofune talking ability oba gye tuyinza okuyita talkability ofuneewoko w'oyogerera naawe bakuwulire n'essaawa y'olwaleero tokyakola kye tuyita front page era teriiyo mu lupapula lw'amawulire luyinza fuula gundi Mpuuga a leading story teriiyo you can never and you cannot be a leading story in any kind of a newspaper kati bwokera kumacha essaawa eno olowalinga Kyagulanyi omudimeaning olage nti yes we believe nti yakutta omumuli kati ogw'abaana abayayaanira enkyukakyuka and mwenna abali ku opposition mwakikiriza nti singa Kyagulanyi baatuula ne bagaana okwewandiisa bakasiba nti tebeewandiisa gulowooza singa bo tebagira nti kale tewali reforms eza Mpuuga zo wali ozitegeseemu ki omusajja ono Mathias kankuwe vidiyo eno mujja gamba Deni ayogerera bubi omusajja wulira ebimuluma wulira twaga tuba bannayuganda omukisa abatalina mbuzi za kuwunga abatalina daba bonga enkoko ono Sseggwanga waliwo ab'embuzi ente ennume ab'obulaawo ab'obuzi obuberege oba n'obubizi banaabuwaayo simanyi bannayuganda bonna abalina obusobozi tubawe chance platform bangi balina obusobozi nate balina bye bawaayo nga platform y'ebyobufuzi eteekayo erina obbasitula n'ew'omukisa ne bakola ki ne bakulembera ebyobufuzi eby'okuwongayo embuzi n'ente temugenda bisobola lubaalo gomulaawongerera n'asoboka kalya bugalooya n'asoboka kubanga ekizibu kya lubaalo oyo buli muntu amulyako alesa eggolo alulya embuzi agirya omugoye agulya emino gy'emivumbi kagirya oyo lubaalo anaasoboka oyo gwe bavugirira oyo ogenda okuwuliranga abantu bagalagwa mu motoka nze lumonde wange bamondiddeko nandi bagamba bawadde wante kakati kibisobole twala tuzimbe platform erimu okutegeera n'okufumiitiriza teri platform Mpuuga gy'ogenda zimba erimu kutegeera na kufumiitiriza
omuwulira kati ebintu ebiruma abantu nga bampuuga bikusobera mboli bamuwa embuzi bamuwa bino bamuwa enkoko lubaalo ow'okuwongerera kale let's believe that fe mu Buganda wano ne Uganda twemanyi nga abantu abagabyera abantu abalungi fe omuntu yenna bwakusanyusa oba owulira nga buli ky'olina oyagala okimuwe wande nagendako mu bitundu bya Busoga eyo namutumbeyo wansi n'abantu beeri omukwano gwe balina omungi buli wootuuka bwoti bakusalira enkoko yakiri ne bagamba genda nayo mu motoka ne bakusibirira ne bagamba bino ne bino ne bino twala kati omukwano gwe balina omungi ye buli lwakulabako n'asanyuka bw'ati aba ayagala at least bye ekiri ewuwaaku wootwale olw'ennaku ennyingi n'ennyiike bannayuganda gye balina that's why bakwata akatini ke balina ne bakawa Kyagulanyi not because Kyagulanyi talina Mpuuga by the way no kibina okubeera n'abantu abakulu nga bakopi naye Mpuuga ono gwolaba y'omu ku bantu abakopi era bw'oba oyagala okumanya omuntu omu kwatunya ne bwe baba bakozi be genda onoonyereze ku abasomesa mu institute gye bayita data mine obabuuze musasulwa mutya then that's when you'll get to know who is Matthias Mpuuga besides okuba nti wano yali ebitaano and that is not the only money abasajja bano ze batwala they are taking a lot of money in sente empitirivu wabula the way how they agreed balaba nga n'oli just okubeera nga okubaako position waali abaliddeko show but that is Kyagulanyi's time remember nti tosobola kulemesa muntu ng'ali mu biro bye kubanga ebyo biba biro bye nga Katonda yabimutegekera era ne bw'omulemesa ate oba tojja bakyali. The only challenge you have, you fail to accept that Kyagulanyi, he is the anointed one in this era. And right now the only opposition leading candidate, Gwetulina or presidential candidate currently, he is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Even if Mpuuga you come and contest, for real, I dare you, I dare Matthias Mpuuga and Samba to at least gather a number of like 100 people or 500 people in Busoga and another 500 or 100 in northern Uganda and another 100 in western Uganda. But the person gwe muyita amateur mu byobufuzi asobodde okubeera nga mu myaka ena aguddewo ekitebe Kavule, agenza aguddewo ekitebe Ejjinja mu Busoga, aguddewo n'ekitebe kya mu western Uganda mu Mbarara. Which opposition party has ever done that to open the headquarters ne branches zazo? You would have at least credit him for that. Ate era ne Kristo bwe yali yajja tebaamumanya era bangi ku bo tebaamutegeera. So bwe kubanga ekikuluma kuwa Bobi Wine bintu ate muko awo osusse effubitizi liba likususse ku mutima nenge abasajja bulijjo gye boogerako. Kakati njagala nkuwe n'eno video owulire. Twali kigenda mu maaso kiri serious kyankyukakyuka era mukitegeera. Twali kigenda mu maaso, twali alina kyakola kigenda mu maaso ku ssaawa eno nga kitunuulidde kusiga okula mwami Museveni nga kiri serious. Ne bannaffe mulaba beeserejja nga basera ku ssengejjero bye baliko si byakujja mwami Museveni mu buyinza. Muddeyo n'emboozi empya mu nnaku zino gye bayita protest vote. Sikiwulirako ebbanga limaze mu byobufuzi. Gye tubeera gye fe abasamba ku mupiira oprotestinga nga bw'okola ki naye abo tebakikola bakikola nga syndicate nga baagala oli gwe ba protesting. Tibawulira beererejja takyali ne badnaye eyali ow'ekitiibwa atuuse mu position nga takyalina yadde katiibwa kaba inzalekera mu bantu nga takyalina yadde kigambo kiva mu kamwa ke nga kirina akawoowo. Then ekyo kiba kirina kye ki-implyinga, kiba kirina kye kiraga eri bannayuganda nti abantu bano baali bebeekwekamu bwekwesi ng'olowooza ba opposition, ng'olowooza nti bali ku mulamu ogwo nga mulowooza nti abantu bano baakuzibwa, kumbe bannakigwanyizi ababeera awo nga basiigako akazigo ye muntu akwata empeke ya kwiniini ekaawa okufaako obufi n'asiigako omubisi gw'enjuki kungulu n'agikubatika mu kamwa ogenda okuwulira nga munda kaamulali yennyini gwe babadde bakuteereddemu. Oyinza okubitunulira n'obiraba bw'oti, but
ono yennyini omanyi any quotation ogenda noonya story gye nakola ne musajja mukulu Katumba Gerard. Bino si bigambo byange bya Katumba. Yagamba musajja ono yennyini yakwata omwana Dean era yali amuwadde project kyovula musajja waliwo musajja omunamawulire yakozesanga nnyo statement yagamba ngenda suula no 22 bwe yatuukanga 225 ng'ekyaliwo nva mawulire era nga bagamba nti ono yali amuwadde ddeerwe yali eri mu over 1.5 billion okubeera nga akola omulimu ogwo. I think simanyi wawe gwatuuka ne boogera ebigambo bingi ne bakola kino ne boogera kiri ne bagamba kino ne balira paka wano wetutuuse ku ssaawa ey'olwaleero ku bonnanfuusi kwa Mathias Mpuuga Nsamba kati ayimiridde ye campus ne munywanyi we amanyikiddwa nga Abedi Bwanika. Why would I say that? Nkotinga ebigambo bya Muhammad Nsereko yali ku Radio 4 n'agamba nti talabanga muntu walukwe munnanfuusi nga Mpuuga kubanga bamusuubiza oyimirira mu mugongo gwe yamwegaana n'asaidinga ne General Museveni at the last moment. Noonya ebigambo ebyo buli wamu webiri, not my own words but I'm quoting Muhammad Nsereko's words n'ebirala byali bingi byayogerera mu abiwulira. So do you still have that time to pay attention to such a kind of a person like Mathias Mpuuga Nsamba? That is a P.O. box error kind of a politics. We are in a digital world whereby we live in a global village. Ekintu kyapeninga leero Indonesia nembanga kati nkibagambye nobanga oli wano nofuna ekibadde embalala ate sibyaluli nti wandiika ebbaluwa eyite ku mazzi male emyezi 2 nga tetuukanga nga teri delivered. This is a .com error. And that's why olabanga abakulembeze abakadde bonna abaganya okukyusa okubeera nga recruiting abaana bato basa mu system zaabwe ziri wansi. Abantu aba integrating ne technology bagenze maaso n'okubeera nga ate bakulaakulanya ensi zaabwe waggulu. Oyinza okutunuulira ensi nga China ne weebuuza nti zi exports zaazo ziriwa zabasooka kola ku ki industries. They have a lot of industry. They are manufacturers, but what are you exporting here? By integrating them with technology, naye mmwe mutuuseewa nga n'abaana abasayansi abadduka mu Uganda ne bagenda wabweru w'eggwanga. You should look at such kind of a thing. Waliwo ebintu ebinnuma n'okeera ku makya n'olaba nga dola emu e Kenya ng'eringa mu 127 fe wano ewaffe dola emu eri mu 35. Really? Such kind of an economy, does a Ugandan shillings still have a value? Where will it be in another coming 20 years or 30? You should look at such kind of things. Nimulenga strategies mugamba wawe mugendo bera nga revamping ebintu binene okubijja mu dustbin jabiri. But you're busy attacking Bobi Wine yaline mu campaign ze. And I believe he doesn't have your time right now and he won't answer you. Just your gallery relevance gifuna mawulire. Guys, muzikirize mbatere wano tusinkane nga Gurude na Kiriza nzede ne BTN Media beyond the newsroom gwe mukutu kwoli. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.